nze Celeste Kasule Junior luli nali neeyogeza nzekka nga njogera nga olugendo lw'empiseemu mu bya kadongo kamu nejavudde nejatambudde waliwo nno be nali njogerako ne be nali nganjuliza nga bwe tutambudde olugendo lwaffe obanga wandi wali olowooza nti nsaaga olwaleero mbakutuusizzaako tebandi wala andi ku mukono gwa ddyo ye Prosi Nakamya ate nga ndi ku gwa ddyo obwa kkono ye David Kizito oba muyite koloneri mu bufunze ate nga tituze fekka tulina n'atuwerekedde wuuyo namukadde waffe era wuuyo amutigaatiga oba oli awo tulabike nga tunamugyamu ekiramu okutwagala okututegeera amangu nze ne Nakamya ne Kizito waliwo ekitugatta olwo luyimba paatu olwayiyizibwa David Kizito ono yennyini ate ffe ne tuluteekamu ebirungo mwattu ye ne tumusaaliza busaalizi eyaluyimba nga talwetabyemu era mu kutegeera eyaluyiya era nga mu kutegeera abantu bategeera ffe abaluyimba badde njagala kusampulingako katono olwaleero otegeere byafawa byajja bitya luyimba paatu lwatandika lutya ng'olyoka olumanye emyaka gy'ekinaana eyo gye lwaje nga giyinda nga bwe twagenda badde nsaba munange Prosi Nakamya akatuweemu wamma David oba omaze okutigaatiga namukadde oyo tukoneremu tulabe akayimba ako paatu kajja katya namukadde ono yagenderaawo ikakoba akabuzeeko kale zenna lisimanyo okutuusa lwenkirabye musaasira bange omukwano oguluma okutuusa ku seerita nga ndowooza kimu oba nno bwali buto nti bwenfuna kyendya neneebikka mu buliri neneegolola nebukya ne buzibanga kasi nnina olwo nga tutabwewedde nga kyesimanyi nsonga ate ekikulu nti eriyo obulwadde obukwata omutima ebirowoozo n'emmeeme ne bibaka bifuga obulwadde obwalaafu bukwata ababiri bunno bwalegeyamu ne bugwako olubege ofuna ekitengo n'obulwakasawula ne bwabadde kitaabaga emitima tasobola kubuwonya ng'okuggyako obufunye eddagala y'emuganzi wo laaga mbayana ku mutwe noonya omusawo omulenzi wange oyo kukya twawukana kati guweza omwezi amundabidde kandagirira nnyambe mmanyi wano weewaabwe abanjogerako boogere sifuddeeyo yo baana bantanga jjiyo obwanga eggwano litise wenge muwe kyammatire musaasire naweddeyo dda batangutufu waliwo ekintiisa kyentwala ng'ekikulu ate kikiri tenituwa maani atalina nsimbi ngate mu byenfuna nembeera okiraba onsukkulumye ennyo kinene mbyombi ngate anti n'emyaka gyegyo ngate mu byenfuna nembeera okiraba onsukkulumye ennyo kinene mbyombi mbadde ndi mu ntegeka nfuneyo ensimbi ko bizinensi yeegasa eri nnyamba nfunene kapuloti nseemu ennyumba ndyoke ndabike nga nange mbaako ne bwendi awo naawe munnange obaamu amaanyi kale gwe omwana w'omukungu ku mbeera gye nnimu wekyo ekikujyamu kyenva mbitya n'okuwoza nkwagala nnyo mbulweko kyenkuwa musuula akabonero n'erinnya okunfa bwe ndowooza ku ebyo kyenva nkutya akayimba ke ku paatu wammalekera ate tunaabawako na ku YouTube tekaliyo bagende bakalabire eyo bwe tutyo bwe twakatandika bwe tutyo bwe twakakunta naye nga abantu bano babyafaayo mu kadongo kamu babyafaayo abatamanyikiddwa nnyo singa obeera nga obayise ku lukwakwayo naye ate nga bamanyikiddwa olw'emizannyo ne katemba bwe bongedde mu kirungo kya kadongo kamu kino abantu kyebadde batamanyi okuva emabega waabwe saagala kubiboogerera njagala bo bennyini babyeyogerere kubanga kikyabandeesezza munnange Prosi Nakamya oli otya gyendi munnange oli otya webale kuba ndongo tugikubi tukubira endongo olwo ogiyingira ddi nagiyingira mu 86 mu 86
olwo nenyingira Super Singers. Gwala to myaka 17 gwala to utandika okulepukana endongo. Utandika okulepukana n'endongo tulepuse no. Naye ng'endongo gye twayingiramu mu kaseera ku Super Singers yali ya muliro nnyo. Era ng'okuyingira mu Super Singers n'oyimbirayo. Oteekwa okuba ng'oli w'amaanyi nnyo ne banneeno weesunako noganze ndi yayimbirawo nti mu Superstar mu Super Singers oyo muleke oyo munene. Era nagendanga okunayitanga mu bannange nga baga oyimbirawo mu Super Singers. Erimu nakakawa nti eyamatiya olimane sebata nti ng'oli w'amaanyi. Kati nno mu biseera ebyo mu Super Singers n'entandikiramu oluyimba baluyitanga obugumba. Era nga David Kizito oyo yalukola ki? Ate kyekyamuleesezza n'endongo agiina. Lwaki tasooka nako n'akatusampulingako? Ne tukategeera. Bassebo ne bannyabo akayimba ako obugumba twakayimbanga basatu nga bwe tuliwo. Munatusonyiwa nti namukadde ono yatuwerekedde munafunafu naye katugendera awo kubanga era naffe tuli bakadde nga ye katugendera awo. Era kayizibwa David Kizito yennyini era yakatandikanga okukayimba. Mukyala we Nakamya n'amugoberera nange mulamu wa Nakamya bwe nayongerezanga ebirungo. Malida nnyabo mukyala wange byonna byabaddeko bumuzibu. Waliwo kye nkugamba tekinkulungutanya. Okiba ekituufu ombuulira, okiba ekikyamu era ombuulire. Tukumbaganye ebbanga liweze bankunenya mu bimu ate naawe mpabula. Naye ate kino kyo kisukkiridde njagadde nkikole kuwange mu bubba kyokka bwe nkubizaamu bulijjo twagezeganya. Kinakuliga olina kuguma kubanga kikwata ku kuzaala si kimuzajjo ate nga kinyiga nnyo nze kweyadde ne bw'oba tozadde okusimbusango nnyo naye nze bwe sizaala ekika nkizaaya. Wandiba mukyala nga kumugumba sikulangidde wabula nteesa buteesa ndaga ku mwana kyekirabo kimusaba kati Mulamu bakugamba mwami ekigambo ky'okuzaala kye kikujja mu mbeera agabwa Katonda omwana agabwa Katonda n'abedda nabo omwami bageresa Katonda byagassa wamu tebyawulwa togezanga n'ovugawo kibaawo misiga ekufuka kyenyi. Omwana ategulibwa agabwa Katonda bw'ogamba nti obanze mugumba mukujja muno omwami jjukira nakusanga nga wawairako dda bwe bw'ogamba nti nze tuli mugumba Akibo tebazaala gamba basooka abuuza bakazi babo basooka bo nga tebazaala. kulwange neerowooza nga siri mugumba ugwe ku lujja kwaffe teri bagumba ate nga nebukojja baganda bange bonna bazaala ne bannyinaze gye bali bazadde ate nga nebukojja teri mugumba. Kale wenkubyamu wandibanga gwe mugumba. Kati okwawulawo okufaanyi omugumba okwawulawo okusembya omugumba. Kkiriza nkutuma eri mukazi muno namwandu wanguliye omusendesende kalimi kamwake ekikazi kujja mutunza okkirize mweyambise nga si mugumba tulabe bwe siizaale tujja okugumba mu nju. Owulidde? Baze wange ng'ofudde egambo ensonyi zisibye ku mpagi n'ak'obuntu ne bweyogedde otyo nawulira dda ewannamwanda eyo gyosibire kwenyi ewannamwanda eyo gyosibire kwenyi. Monnange njagala otuuke ku kyange baganda bange njagala otuuke ku kyange bonna bazaala njagala okakase obanga nze mugumba bali abazaala omba omu ku bato bo bali abazaala njagala tuzaale tubona obugumba anti omwana gwenzaala
kuba omuzadde ne muganda wo gwazadde kuba omuzaala ekyo kirabye otya mwami teesa buteesa kubanga nange kyendabye mwami kinsengako obunayiza namwandu owanguliyeeko baba agamba nze omuwenzi olabe besimuzaalemu kuwona obugumba munju emubbiri manju manju bwobanga tewalaba ku luyimba obugumba mu myaka gy'ekinana n'ekyenda nga gitandika bwe tutyo bwe twaluzanyanga ku siteegi abantu basatu naye njagala okukakasa nti ne bannaffe bennyini bayimbi bannaffe baddukanga ne bajja ne beekuumirira mu bantu balabe bwe tuzanya oluyimba olwo obugumba lwaliwo oluyimba lwaliwo kubanga lwali lujjudde komedi atagambika nze kennyini bano nabafuukiranga ekizibu kubanga nze gwe baali bayogerako ninje newangulira omukyalo ono muzaalemu tuwone obugumba awaka ate nga kiringa ng'omukyalo engeri gye yakyogera nga kiringa ekigamba nti enkolagane era nabanga mukambwe ennyo nga nkugobawo oli mwana muto bino tobisobola era nange gwogoba saabanga mangu kubanga nagendanga wakiri nendeeta olweyo nzija netandika okwera nti gwokola ki wano gwe nagobye nti babanjera nti emubbiri manju era bwekiti kyaleeteranga okuyiiya ebintu ebitali bimu okulabika nti ntengula abantu bano banzikiriza embeerewo nange nga bateesa ebyabwe naye nga nabo kyababeeranga tebanjagalira ddala bwekityo natuukanga n'okusitula emiyumbo gy'emmere ku sigiri nenjija nabwo bandabiraawo nga ntuuse nebagamba nti ate gwe emmere ogitwalawo nti ojja nolagira n'otegeeza n'embuzi ya mulirwana bwezadde abalongo ngamba oli kale embuzi bubuzi ezadde ndi wano oli wano tonafunamu naye ate weewuunya nakugobaganyanga omukyala bw'atuuka okusalawo nga ndabira ddala agenda ate gwe nayitamu omuzzi genda ogamba gwe mulamu wo owuli oba ali wano otunula butunula kyokka nze obwedde ongobera manju emubbiri neefuuka emubbiri manju awali ekirungi oba awali ekibi tewabula n'ekirungi kibaawo omukyala asibidde eddala emigugu adduka ekibabu ate nze obwedda gwe bagobaganya nze gwatuma nange nendyoka neewulira nange nendyoka mukola emputtu alabe katagamba nze ngamba gwe mulamu wo owuli agenda tugenda oli otya munange David Kizito ate kyewuunyisa wateeka nnyo katemba mu nnyimba zange ate n'atuukiramu nnyo kubanga nze we naleeta nawandika oluyimba lwa paati twaluyimbako netuluyimba nga tonnaba kujjamu naye ndowooza watula eri n'oga nti nganjaawo kati ekirowoozo bwe wakimpa neŋŋamba kikole kakati gwoba obeeraani kansigale ku ndongo yange era nzijukira twali nanyumiramu nnyo ebugembe gye twatandikira okuyimba ababiri ebugembe walingayo bbaala gye bayitanga geraife gye twatandikira okuyimba era twali mu kafubo nnyo emisana lyonna nga tuyisaamu ebitundu ebyo kakananga ekiro oluyimba tuluyimbye era ne lufuukira bannaffe bonna naye Kizito oli otya omanye abantu bakumanyidde karakita eya koloneli yeyeefuga obulamu bwo bwonna ne ku kyalo kati obuuza omuntu ng'ojja mbuuze wa Kizito olinaga situmumanyi oyoagamba endaga wa koloneli obwedda gwogamba era mu kutwalizaamu Kizito tebamanyiddeko ddala nti musajja muyimbi era bamanyidde ddala nga bwali koloneli anywa nnyo omwenge ennyimba okutandika ebya koloneli nasooka kuyimba nze eka kubanga nze koloneli mutandise wano owangulako ne ku mudaali nga Katende amaze kufa yalitanafa ng'abakoze yakavaawo yali ndowooza 86 kubanga nze nasanga avuddemu nasanga avuddemu nze nasanga gwe koloneli ng'avuddemu kati naye ng'ate okuyimba nakutandika dda mu 7 mugumu amibiso yajjako gundi obote nga nkuba endongo yange lwakubanga nali sirina kibiina nga kati bwe nagenda mu supasinya era sitole yange eyo kubanga nze nayimba n'oluyimba olwali luvumirira amini ate nga
nga bamugyeko 79 naye wali ne mukujja naye ndali wendi naye nga nkyakuba zinasookerako omaya akayimba nze kenasookera wajja sika akayimba wakayitani nakyala sikajjukira okajjukirawo ng'okasunyemu eno eno okuvaako olukuba kyekireese obuzize emabiga kale akali nenzija nga nyimba nenyimba bitlensi uyo naye nga olwozikubirawa ndi mukyalo oyimbiramu bakusanyusa bwosanze oyimbiramu taata yapitanga nabajja mbajja ate nga ne taata yasooka nansesa nnyo nabajja ekidongo kyange nga kiriko n'obukoba olwaleero bwe kubaako 3 enkya 2 lulinnya kwegenda nyongerako naye ng'agamba abakuba endongo balumibwa envunza saagala mwana wange kuba kidongo n'akikanyuga nekyera nenkiza naye ate bwe natandika okugjamu ennyimba zenkubaakuba ng'egeenya ng'ate yatuma bw'aba ku myengeje n'antumya mugende muno n'envubuka ayimbire mumuwulire zenna omulenzi oli ayimba agenda ne India akati nva mu kyalo musanvu mwebinyawo gire Kampala dongo sabijirako sikyali zekunoonya kyakkola nabbukira mu wino tulidde mu wino omuntu zenguye ate mwe baatugoba ali omuganda wa mimi baleese etteeka erituyoola eriyoola abatembeezi ebyavadde ebyo ebyavadda bwe omino ffe twamutandika ng'osambasamba booti osawo akaveerako ensiko kisenyi nsiko n'osambasamba booti n'ossaawo akaveerako n'oteekako emu obuveera bwavadda twazisuubulanga nga bazireeteyo sawuli yako bayindi kakati ntandika okuba endongo okutandika okugiddamu nzigirira amini atuuza olukiiko lwa 75 nalindagana jjinja eyo ntuuka ejjinja mbaakomawo ndi mu takisi ndaba omusajja ayambadde ekitengi naye nga kiriko ensi zonna eza Afirika zinkwata omubabiro ntandikirawo saawa eyo okuyiiya ngenda okutuuka awaka nakwata bukwasi kalaamu nowandiika ensi ziri okuwera ennaku 2 ng'olumba luwedde kati ukyalo ekyantwalira ennaku ekulwawo okukwata nsi zino nemalawo ennaku 2 edda ng'okyali muto oba naawe olaba nti wamakenga nnyo mu bintu byaffe obwongo bwo nga buto bisha kati nyimba OAU tugenda mu National Theatre mpangula ekivu ennaku zosi kye bayita awaadi ndiwangula olwaluyimba OAU oluyimba oluyimba olwo yalujjukira mu kyekidongo kyakijjukira kyo kijjukira kubanga ebigambo oyinza okuba bye twogera biyiseeko emyaka mingi endongo nambeemu butabaako naye kyasinga okunyumira ennyo abantu mannya ago okugasengeka nsi za Afrika nazimba Uganda, Somalia ne Gabon, Ethiopia, Libya, Chad, Cameroon, Tanzania, Kenya, Zaire ne Sudan, Rwanda, Burundi, Senegal, Congo, Brazzaville, South African Republic ne Guinea Bissau, Egypt, Ghana, Niger, Mali, Sierra Leone, Apapolo, Guinea, Dahomey ne Malawi, Algeria, Lesotho, Ivory Coast, Mozambique, Sao Tome ne Cape Verde, Comoro, Angola, Mauritius, Equatorial Guinea, Botswana ne Zambia, Gambia, Tunisia, Algeria, Togo, Morocco, Nigeria n'endala. Kaakati awo wakwatanya abawuliriza abafulu babiro nze naluba mu theatre olwo tugenda okukwatagana ne Mathias akusanga eyo asanga mu theatre tugenze mu kivulo ekya National Theatre twalina omugenzi Kiwana Matiya agamba Kiwana ebbawa Regina kulabako oba maama Kinene amuga olwo nno bwe balinga beefuze theatre
abo Matia ne Kiwana ngomu bwatawangula mwaka guno omulala guli nga bebefuze theater kolwa muze baya mugawa akana kayinzo tuli awo leero oluyimba lwako lwandi tulyawo naluwulidde era ogenda okulangirira Yeah. yatutawaje kimpa omukisa bakibadduka baddani bonna webali bawulira balusa ku radio bawulira bino bibadde omwana oyo kayayimbye olonga mu recordingira wa nti kati radio Uganda bali ku radio twalikodingira mu kati yo ya recording ebyo ekivulu ne bakisetekako kakati babuuza omwana oyo alirudawa ko mwalimu omusajja amuyita mwana mukama mwekimuli ky'emirembe yafa bantu ng'ali mu culture company abagamba ati oyo zimumanyi gy'abeera ekivulu kyawedde yalina muganda we ku kyalo yenna bweru gye natuukira gye nali mbeera ng'alinamu muganda we Mulinda kati yandabanga ng'ayitawo namulaba ng'ate olusi ng'ansanga nkuba ki kadongo ye we yandabanga ankuba akadongo n'akyama n'ababuuza abawaka ku olusaaliwo nammanya mpandi awo nga tebamutumye tumutulete kuli mazi nawe vuka namulabye nayogeddeku naye lwakuba simanyiwa nga bannona nga mulwana nnona njoyininga olosi kadongo kamu kalicha company bo baali batandise okukola bo nga bakola dda baali bakola dda olwo nyingira ekisaawe kyaki Dani Mugula Sebadduka Damulira Christopher yafa Yalima Sebata yali tannajja Mulenzi Gerard Kasa baalimu yayimba Kanedire Masaka bavundi ono ani Subuga Benard Subuga mwalimu ba Kabuye Kawesi baalimu abayimbi bangi ate nga kirimu ne party ya ababikuba ebyekinasi bivuga kuba endongo yaffe eno ffe tute twakubanga besi nga teziriiwo gundi solo teziriiwo zinendanga keyboard nga teziriiwo ng'okuba ndongo emu yokka olwo wagenda okgenda mu mpaka ezo gita wali omaze ogikaza ne waya zaanogatta nga ngikaziza olwo n'ennyimba ngiiza eziwera olwalwo ng'ekaze kubanga watuuka eno n'osanga ez'omulembe owakubira kakali twakubanga emu yokka era kyova olaba kadongo kamu owedda yali muzibu ng'olina okuyiya bizimu esitula omuntu sikubako nkoba 2-3 ababeesi n'ayingirawo lowasolo n'olekeza n'okulegeza naye lulinga gwe gwerizimu gwogironda oyagala okussaamu kasolo gwokakubira alawo omusajja Sebadduka yabeereranga omuzibu ng'omukubira eno onagamba ekyokubya eki jayo yiye ekirala yali mukambwe omusajja oli yali siyasiyo n'okuyimba ng'agamba ekikyo ky'oyimbye oba endongo tenoze olwo tegumidde tejja kunyumira bantu era n'ebigambo nga bw'atyo wayiyanga oluyimba ng'era bamala dduwuliriza n'olyoka oluyimbira nebaga kino kijeemu kino kiwemula kino kijeemu kinoze yongeramu ate tebakuwa kyakumi titeekamu kino baga agenda oyiyewo ekyo naye teekawo ekirala kale embeera eyo bwetyo era n'ebiseera biri tewalingawo nti tutya abantu nti banatubbako ennyimba kubanga bwe bayiyanga oluyimba nomala olukwata noluyimbiramu ono nakuwabula ako nno kakyamu naye ekyennaku zino olizimu bazibba bigambo babibba naye ku stage kwennyini bazinona ne mu studio ng'osooka oluwayalinga ebyuma kawungeezi nga gwogenda okuba oluyimba olwo baaka stage mu kateni nga bano banno bonna bamala odduwuliramu nga balugolola ebikyamu ebirulimu awo nga tonnalinnya ku stage yaabwe nti ozze kuyimba olwo mu butongole kubanga awo tewabanga akufaako baluwuliriza ne bagamba ekyo kijjeemu ekyo kikolemu mbadde wankutte nnyo omubagiro kubanga oyingidde mu basajja enjasabiggu nno abo bonna bw'ogamba nti mwalimu Dani Sebadduka Damulira
Paulo Damulira Mayanja Sulaiman Mayanja gundi ono olonga abakazi mulimu bani abakazi mwalimu Nanyonga naye nga bosi bayimbi nga bazina magana no fido yafa nga naye simuyimbi kasajja nga bozi waliwo senga wanda kakawa yayimbanga era za ngoma ngayimba za ngoma kyovula bezi nyimba zineza amatia lundezo zimere zinsanze kazimbwa mukazi naye nga ye musajja yaluyimba ye mwenyini era nze bwe ngenda mu supomu omuntu gwe nasinga okwatagana naye yaluyimba oba lwakuba twali mu culture company twali myaka gyegimu goba nnafu baminga batusingako era twagendanga emulivulu ng'abasajja bagamba kane obwana obwo obubiri obwo bujja kuyimba mubiseera ebyo Matiya yayimbanga luyimba eseza muwala wa Mikayiri Mere zinsanze entebe yayita nnaba nayimba luwano nolimba yalina n'olimba olulala lwerabiddemu ng'ate lunyuma nnyo ate n'olwabajulizi olwo yali yaluvanyuma nga ali mu olw'abajulizi olwasooka twaliya yalimba tukyali mu kaliki ffenna twayimba bakituleeta ffenna tuyimbe nayimba olwa era nalwali gyebuli kalidinaali nesibadduka neddaani naye lwasinga okukwata omubabira abantu nelwaluyima nelubuutikira ezaffe ate lino olugamba nze akuyimbira nazaalibwa singo ate olwo lwasiwadda wadda akuyimbira nazaalibwa singo egye namalire emisomo gyange ewakojja gye nayigira endoozi oba lwebubabajulizi zijukiranga lwebubabajulizi kakati katusooke tuddeko ate ku Bruce Nakamya atubuulira ate ye awo olugendo alutandika atya kubanga twamaze okulaba nti ayingidde super singers tusooka tubuukirayo abantu kye basinga okumumanyaako naye wano wasanga buzibu ki wano mu kuyingira endongo naddala nga mu abakyala kuba wali tomanyi kusuna gita wali tomanyi kuzina mazina maganda nti goze nago olwo wayingira otya bwangu wabusanga otya oba obuzibu bwe nasanga mu super singers nga ntuusa okuba kugiyingira oba okusaba okugiyingira oba oluyimba awo okuyingira nayingira mangu ddala naye oluyimba nalina nyimba nasookera wakasajja ndisaamizi n'ebitabo byange n'ensawo mugongo nze mpulidde ku rediyo nti bagenda kukola ki kasajja yagala abayimbi aiti kansawo yange nze gwe bawadde sente z'okulya zezakola transport bakisowera kisowera ene mukono setiramukono kati nze nkola transport wange owekyokulya nga nninnya nzija wakasajja kati mba ntuuka mu paaku musimanyiiwo nno wakasajja wendaga n'oluyimba oluntwalayo sirulina kati ntuuka awo nga walinga baddani mugule batundiranga ziteekwawo paaka wansi nyingira mu kiyigo nsooke neetereze nga ndi mu kunaaba ngalo omuwala najja nanga kana gwe nkwatira ku nsiko nsawo yange eno ngende mu kiyigo nange nga mukwatira nsawo ambuuza olagawo nti mbadde ku ssomero nempulira kasajja alanga ayagala abayimbi kyava mbuuza gwe ogenda kuyimba yuli onooyimba ogenda kuyimba za ssomero nenga zinaabawo zonna naye ze njagala kuyimba omanyiiyo nze simanyiiyo kale gyatugende nange gyengenda tugenda wakasajja bali batwaniriza naye ate oli munnange yali mukulu Suzani ye yali mukulu nga nze ndi muto kati kasajja lyayo ebiseera ebyo yali talabikako nga si muntu naye ekyo kye yali agenderera ye yali agenda naye kusaba mulimu malayika yange yali kwoyo kuba gye nalindaga nga simanyiiyo kakati awo neŋŋenda omusajja n'atubuuza bamuyitanga oba Joseph sikyamujjukira ebiseera biwanvu n'atubuuza mwagala ki oli n'agamba kasajja yayisa abayimbi n'agamba noono naye muyimbi mbu ani ayogera Suzani ng'asooka agende wakasajja ng'amubuulira emukodawuni gye yatuulanga n'agamba mujje
nga tugenda kasajja tumubuuza ambuuza nawe oyagala oli muyimbi kunze siri muyimbi naye njagala kuyimba njagala kuyiga nambuuza gwaze ne uniform n'ebitabo oyagala kunsibya ndina ensawo yange oyagala kunsibya ne mugamba tebajja kusiba kusooka nze taata wange ne mama wange baafa nasalaganyaawo ebigambo kuba nali njagala ekintu kyange mama wange ne taata wange baafa ate abampeerera bango battaamu eno ate baddamu mu mwaka gujja naagenda nsimba effumu eriga nti bwe nkuzaayo okusoma nenkimuddamu mangu ddala nti sikyasobola obwongu kuba ntuula nnyo naye njagala kuyimba musajja nakwata omusajja oyo Joseph namugamba omwana ono mutwale ewaka yasulangaawo ku market street awo okukuba erigendebwa ebomboloodi awo mukalinaawo nga bantwala nga mukuba akaama omwana oyo ogenda omugulira engoye ate mu yunifoomu nga bangulira engoye endala nga bangulira ngatto ate Susan ate olwo olwo ndi muganzi nnyo naye ayingidde naye ate nga nze ndi muganzi nnyo musajja ngulidde oluyimba olwasooka abaami nangulidde ndukutte kuba nalukwatira ennaku 3 olwo nasabako dde w'amatiya luyima naŋŋamba nze nkyali muto sinaba kutuuka kuyimba ekintu ekyo nno kyannuma nnyo neŋŋamba ate oli ng'ate muto naye lwaki nze gwagana ate nga kali kayimba kintu ekyo nekinyuma kati matiya agenda okundaba nyingidde okuyimba njokya oyimba luyimba ki abaami mutuyamba ani yaluyiyo amuyitanga Godfrey Muwaya Muwayo ne yasooka okuba nayimbiza ne fitina era nazigula kasajja yangulira ennyimba ezi ng'alaba omwana we nkolaki naye oli ali mu bya music yekka gwe nagenda naye tanakwata nnyimba talina nuyimba n'olumu Susan era nze okutandika okuyimba ku stage natandikira ku town hall ejjinja netandika okuyimba ne bagamba lwakuba kikyali kitate tekineekolako naye kijja kuba kiyimbi omuyindi najja nkunkumulira bwati sente kaakati tujja mu biwologoma kati yagamba ye ekibiina ki kino ekijagarazza Kampala tutabadde kibiina ki kino ayingidde atulabye agenda okulanga nze maama we nze ndi ku stage nze nali wakubiri mba nyimba omusajja najja nankunkumulira sente muto muno mwona ku biwologoma matiya gwe nasaba okuyimba tanzizizze manju ku interview maama oteekwa kuyimbira mu kibiina kyaffe kino ekibiina si kikyo ekino ekibiina ye famire yaffe naye nga gyokiranga n'okukola ki nabyemu omulamwa nnyingidde sanze obuzibu mu super singers nali muto sinyirira bennyingiddemu baprofesona nenfuna obuzibu ng'ate bajerega mwalingamu okujerega okutagambika omugezi mulwana olwali gundi oyo yankubanga nnyo olwali muganda wange Kadulubaale netekako nabatta oyo nabatta naye nga nkuba olwali nga nno n'okuvumavuma nensanga obuzibu naye ate omuntu eyanyangwire ennyo yankwata ku mukono nangamba nabasangamu nze n'okwagala kwonna okuyimba nga ndi eri mukyalo nyingiza nti nga nabatta mwali yabeera ku mulyango bamuyitayo buyisi luvannyuma akati nga omuntu eyasinga okunyangwira yambudabudde ennyo yali Prosi Nabigumira Prosi Sebatooyi yampitanga nga batandise n'ogamba ekyo nga kifaanana Prosi kiganda kiti erinnya lya Prosi terimezeeko agange erimu terisigadde eno nkulembedde amazima ng'erinnya lya Prosi limmerako Prosi Junior tufulumya teepu n'ono abaga Prosi Junior nakamya
kati Prince n'abeeranga muntu wange nnyo azira wano nzira wali ate yayagalanga nnyo okuweereza nze naye nga sifayo njagala muyigirako bintu kuba yali mumanyi mu biseera ebyo yali mumanyi nga nziza mu bisenge gamba zinabooti ogira oba okuyo okuzina tukusobola oluyimba lunyonyole abantu balage engalo bwoti era nze stage yange natwala nnyo ya Pros kubanga yanjigirizanga nnyo engalo zinakwizeyiza ebiseera byo kale nno Super netugenda nga tugitambuza bwe tutyo kubanga na mwalimu abantu abasajja balina mikwano gyange Misagwe yali mukwano gwange nnyo waliwo n'omulala Franka Nkugwa oyo no Franka Nkugwa yagendanga nassa tuli mu kifo kyaffe abuuziza bano abatunda buswiti gwe olina City Hepsi oli n'anoonya City Hepsi nga tamulaba akyo naseka Wazigo wamusangamu ng'asiba bw'ati empale bw'ati nagisembeze eno olimba onkulisa egaali nze kate mmenya amagulu anti nirinde wano nga wakafe jinja nkyererezaawo nserengete manga ono yadduka waka torespondinze mu maaso ab'ewaka tebaddamu kunoonya ekyo kimu tutegedde kati nti ekituufu si gwe Pros gwe wali ani ebyo byenjagala sokoleke okay, action kakati tutegeddeko nti eka waddukayo butusi oyingidde endongo ekutta akati abeeka tebanoonya era bwe banoonya bamanya batya nti oli mu ndongo ye bwe bategeera nti oli mu ndongo kyabayisa kitya nze Kasajja yanga nakugamba ntya kubanga ekudduseeyo n'ebitabo byo kati mukuddukayo Kasajja namunnyonnyola ebigambo bino wano mu Kampala toyinaawo bantu bo woyinza kuviira gye ng'oyimbe ne mugamba naye nga katwe wali wenkulidde eri mu kiseera bantwalayo butwasi ne ŋŋamba nze siinaawo wano muntu yenna kati ntuuka mu kyalo kugendako mu kyalo yanzirukayo taata wange omuto yanengerera muli anyo nakiganda temumukkiriza okubeera ne banne oyo temumukkiriza okwegatta ku banne oyo omwana yayonooneka oyo ali mu ndongo agenda kwonoona abaana baffe oyo temumukkiriza era olina waddembe okugenda nga totubuuzizza bannange ndongo baba kutwala bannange nengende wa baaba wange omulala nangano wasobya omusango wayingira ebidongo nogaana okusoma naye tebakwetaaka wabula ddayo Kampala ate gyendi eno ndi mu bitiibwa taata wange tulisitula mu kalina nkomawo nzija wa Kasajja ngantula kati Matiya mukundeeta tufulumizza twafulumya obugumba ennyimba zange ziri zonna bazitaddeko ku teepu Matiya alina engeri gyeyagatta ngenzeeko eyo mukyalo n'ennyimba baziweereza n'obujazi afulumira buyange Matiya azigasegasaawo Kasajja siya gundi bano bagundi basebunya ekike naye gundi ba United bagiyitanga United gundi eyo yabakasule kakati taata wange oyo yangoba awaka omuto mubazzi yalina akalediyo nga kalukoba bwe kati akateeka mu bulago agenda okuwulira omuyimbi Pros Nakamya Nakiganda yagenda okuyimba oluyimba luno lutuleeta Matalisi kawulira kalanga Matalisi balutaddeko akasembeza kumakya agenda mu bbajira akasitula n'akatwala n'abannaye agenda musiibye mutya bannange abeeno alagawa agenda ku bbajira mwategedde nti Nakiganda ayimbira ddala kati muwulidde ne ku leediyo Matalisi temunnamuwulira Nakiganda ayimbira ddala era bayinza n'okubanga kati bagenda India ze India kwe nakijja munnange ng'olwofuuka omuganze waffe leediyo yenfuddo kati owamwe wagambye erinnya Pros walisanga ku stage wano webaali nabigumira amanya gange nze erinnya eryange eryawaka eryeddiini era bampita Hadija
nakiganda kakati bino ngera bwe tugafuna kubanga ono yafuna bya koloneri nange nafuna ebya junior nebikalira ddala ne bannaffe ennaku zino abalala bangi amanya abamu bageetuuma abamu ga ku stage nga bannabitaka n'abalala nkanzireko ewa David Kizito mu koloneri twakomye nga otutuusizaako awo ekintu ekimaze okiyingiramu ekya yali ekyali culture company kakati mutambulayo bbanga kyawe era gwe obyanguyira otyo oba obizibu nze okusooka nalina omulimu nga kuva mu kyalo nga mmaliriza nvudde mu Owino natandika okuweereza ku bizimbe era bwentyo nenjiga okusereka ate okusereka okwo kwantwaliranga nnyo ebiseera ng'era oluusi eno mu kibiina eky'okuyimba njosa waliwo nfubangako nnyo kubeerawo naye nga omwoyo gwaye guli eri nnyo mu kusereka kati tuyimirira culture company eyimirira okukolamu kati bweyimirira olwo Matiya atonzewo ekibiina ekivudde mu culture ekyani Singers kati we yakitonderawo muzirabo bwaziwo akati abayimbi abamu ne basigalawa bakatende mwebali ono namusooka mu supa ate katende nzisamusangamu kati abayimbi bali basigalire basebadduka dabulira Badaani basigala mu culture luyimba akolaki tondawo ekibiina bandiyo nga mpulira luyimba yatunziwo ekibiina super singers ate nga sikomawo olwonzira mu super singers erisaddayo kubanga ono yali munywanyi erisaddayo nga nzire nga tutandika kakkalabira mu nyimba nayimbira nuyo zenayiya zonna twayimbanga babiri keresipozani akati olwo oyingidde ebivuga ebirala awo nakulabako ng'okuba ebivuga ebyenjawulo engoma ebbeesi gita ebizimu gita eyo gye wajja nayo kati ate oyingira otya okuzannya katemba ono Matiya Luyima katemba naliwo nga n'omugenzi Katenda akyali ng'azannya naye nze namwegomba nnyo kakati nze nga buli kaseera gwe nteekako amaaso olaba kuki ku stage kati nga bwagenda ku stage nange wano wensigadde sigala nzannya muli bamufiiringa kakati Kasozi omugenzi ajja ava mu supa akola ebbakula ekibiina otondawo olukwata ne Katende ayita Katende Kasozi yaleeta ekirowoozo ayita Katende yatuweera effenna Katende ye mukukera ku bambi yasooka n'akalambira naye omanyi ekintu mukazi abo bazibu nnyo Sise yali agonze Sise Kasozi mwe yayita n'asooka agonzaani Sise n'agamba Katende nze ngende eri yandikoze eki ne Katende n'akalaki n'agayo munnaye nsonyiwa ye yamugamba mbadde sanjene mukazi nakuyambidde obuzibu mukazi yaganye ogambende akati supa yagwamu enkyukwe Katende afuddewo kubanga kyekyali ebyo ebivuga bye twatambuza obiseera ebyo bazannyaga mwefuge abadongo mwefuge nga Katende ebyo bwe twogerako yagambanga ebyo abadongo mwefuge n'olwokwanya akati agenda abaana abewaffe bwe twazirunda leero bakoddomi bange betuwasana mikisa jjajjange azaala kitange gyali gyakyewunyo kyennyininyini bwe bayita okwanjula olwo kakati bwagenda supa etuula obufoofofo agenzi kivulo kikomye wano genda kola
Musagga yaliwo nange namusanga nja kukizanya akigezaako kigaali ganye nange nakizanyako nekinnema bagale banna baganda yaliyo nekizanyako nekivuruganya nembagaba temufaayo ekyo kintu jakizanya kubanga emabegako eri nga nkyali mukyalo Kesagambi waliyo bukirabu buno obukola mu masomero baletanga bakola concert zetwazikolange kakati naliko mu nankani ezo ng'era nzanya ekifo nadde nkyagamba wali ozanyeko mu concert mukyalo nzanyeko ekifo eky'omuntu omutamiivu mukyalo eyo twazanyanga tugenda mu masomero nga tuzanya concert mu masomero kati nakino kyekyava kinyanguyira mbagamba sebataga datizonozanya ekifo ekyo wazanyako wazanyako ajja gwotigamu nga munene tuanze tutandike tugenda muri haso jukiro batwali kimami twaje twasooka kukolera ndowooza ali haso naye okuzanya ddala ekivulo kitegeke kisookera wano mwali tamira eri nakizanyirayo nkyetendeka naye kati okunkakasa nti akati anywedde tutandikira awo mwali tamira kyomukisa katende naye yajja mu kusheeyo naye nga nze obutajja yali mu audience yavaayo nakwata mungalo nakwata sente ozanye webale olwo ne bankooneramu bonna ate okuva olwo nadde mabega musajja asobola nadda mabega naye nga siye muntu eyali addika mu ngatto ze era teyali mwangu olaba ekyange ekyamanga dakikyagaye basibu nemanya bwoyo gwe twogerako Kizito bwe yaddira mu bigere abamu gwe musinga okumanyanga Mpanga era yoye yazanyanga Mpanga ye mugenzi Katende ne mukyala we Sise Nakku nga bonna bagenzi katuddeko wa Nakamya twalese otandise okuyimba ate naawe saidi eno ya Kizito gyabaddeko naawe wazanya mu luyimba lwe lumu mu maka ga Sepiriyomu n'ozanya mu paati ey'omukyala Mangada bwoba gwe bamanyinga ow'ebbango gwe wasanga otya obwangu oba obuzibu okuyingira mu nnyimba za Sepiriyo ezo era kyajja kitya kati mu kuyingira mu luyimba olwo seba tebaba bavudde mu gurupu Singers nga bakoze matendo obudde obwo twali tetulina kivulu ati anayiyo oluyimba olwo twamala odduyiya ebitundu ebimu n'agamba banne Kizito gwe kyozanya okimanyi Kaddulubale gwe kyozanya okimanyi Nakakawa kyozanya okimanyi kakati Nakamya Manjeeri mukole ki muyiye ebyammwe kati nze ntuyiye tutya omuzannyo gwe tuba tuzannyamu nti ye mukyalo eri nalina jjajja wange ng'alina ebbango yasooka ye naŋŋamba zanya ng'omukadde ye muzeeyi naŋŋamba nzanye ng'omukadde nenjagala nga tampadde byakuzanya neŋŋamba naye eri mukyalo waliyo jjajja wange Nakabugo wa bbango bwenzanyanga ow'ebbango ono si kivulo kino omuzannyo guno tegunyume netandika okwekaliga ebigoye ne bano tobanyeze naabo sibanyeze nekaliga ebigoye mu mugongo olwo Kaddulubaale mutayi wange nnyo olwo lwakizula nokizula nti tuli baluganda naye oluliba yali ambadalirako okufa munanga nakajja abuuka mugogo kati nga nesiba bigoye sitandise okuzanya nongamba kola nga nyimirira yennyini nyimirira nga senga wange azaala senga ono azaala luyima nyimirira yali bweti neŋŋamba mu bukadde muno nno musaanamu ki ebbango ntandika okutambulamu nga senga wange n'ebbango jjajja ne mugoberera omuzannyo ne gutandikira awo
Manga danakwata akati koloneli nakwata akati manje linakwata akati ndido kiryako kati nga buli tugenda ku stage ofuna kyozanya nga kira era bwe twakwata oluyimbo tirwanyuma nga bwe twali tuluzanya ate ku stage kuba nga bwotuka ku stage abantu basekane bakuluka ne bagweri omanyi akakodyo ke twalina mu kintu ekyo ati ataliiwe ennaku zino ffe tetwaweeranga nga epaati yo bagikuwa buli lunaku oyagala ebeeremu ekipya buli lunaku nti nga abantu ne bano bennyini b'okola nabo nga bakulindamu ekipya nabo baagala bajje balabe olwaleero ogenda kukizannya otya kyekyagezanga ndowooza n'ennyimba ezo kubanga olwo oluyimba Matiya bwe yali yakaluleeta lwali si lunene bweru n'omuzanyo nga si munene engeri gye twaba nti tuzanyira wamu kati nze bwe najjanga n'ekipya ng'ate Mangada alina okunziramu naye alina kuyiya kiyamangwawo ti kati ono muddemu ti kano kalese kapya era alina okukadda naye alina okuddiza kakati weesanga ani mukakoloneri naye nga bw'atyo nga naye alina okuleeta ekipya otegedde oze ku stage sepiri akukaliza ekibuzo kipya olina obwongo okukolerawo nozaawo sokwata kiri wekyali olaawenkonola amanya Pulosi Mangada Nakamya Nakiganda Adija amanya aga mu kintu kimu netubeera nga kati Sabata bwe batuvaamu tuzanye ekivulo ekyo tukizanya tuvuganyiza kwali kuvuganya tutuuka ebwayise bagiyitanga wani ebbala waliwo baseesa waliwo terasi twali tugenda kukolerayo emisana n'ekiro tusigaddemu abantu tebayombye abantu tebankubye buyinja obucupa bw'amazzi gwe mwana gwokyali mwana muto kiki ekikulemeza mu kubiina okukadde batandise okunkanyugira obuntu vaamu genda mu kibiina ekira gye tulina okukulabira ono musipasi azivaamu era bwe natuuka wakati ebiseera ebyo nali njokya nga nyiriro kamanengane abantu bano bakiraba bubi bano nina okusooka okutuulamu awaka nsooka embipulaningi napulaninga nno omwezi gumu neŋŋamba kati ndowooza ndi wagenda wakafeera eno oba gye mbandaga naye mbanvu ekawempe eyo nzija mu tawuni nsanga kafeero ku stage mu paaka stage y'ekawempe nga kafeero ngambuuza wange oli otya gyebaleko nga mugamba nawe gyebaleko era nze okusaba kafeero omulimu namuga nayimirira bwe muga mbadde njagala kuyimbira kweyiwo leero ogenda kuyimbirawo ye mukama wange ogamba ng'asaaga nagamba olwaleero bambi ng'ate ye musanyufu nnyo nanga munnange olwaleero tugenda kuwa obulenzi ne mugamba nga sina transport enendeeta naalize nenkuyimbirako bannange nga mugere gw'okufa era musajja ati nakwata ssente mu nsawo nazimpa nagamba transport gyali emitwalo 3 nenyingira omugazi munangenda kuyimbira wakafeero olwaleero nti wa obulenzi gyendaga kati nga ntuuka obulenzi natuuka saa 12 kitundu kyetandika saawa 3 bayimbye n'abayimbi abali muli beegomba okulaba omuwala eyayimba paatu gwe baagala okulaba bantaddewo sasa enyinga essanyu ly'abakyala mutadde bali banfuuye sente abayimbi bonna badduse bagenze eri mu audience kuntunuulira omuyimbi avudde mu sipasingazi nyimbye paatu nze era nava ku stage nga olugero luli bwe ruti sente kafeero nawa David Kizito oyo bamuyita David Kizito manager we namugamba omuwala oyo mu West Transport David yagaana okumpa transport alaba wafunye dda bwekiti ekintu bwekiti era bwe nagenda bwenti oguteegi nengugira bwenti sente neziyiika empitirivu ennyo nenziyoolayoola nenziteeka mu nsawo kubanga mu kiseera ekyo nali sizimanyi naye nga mu kuva ku stage navaawo n'emitwalo gyange 22 nga kafeera nga ate olowooza onootuyimbirako lumu n'enkya jangu muli tukutwaleko koze siteekeddwa kusula eno banvuze banzizizza ewaba
labika wali wa bbeeyi. Nali wa bbeeyi nnyo nenkerawe nangamba jangu tugenda kuyimbira wali munankangula si munankangula Luweero twali awo twali tugenze tweyongerayo eri Luweero era banfuuye ssente Kizito asirikidde ssente zange tazimpadde ez'omusaala ezitooli manejawe nangamba protestandi okubeera ng'oyimba nange oyimba bulungi oyimbira tokyayimba sikyakulaba musupasenga jangu oyimbire wano tandika okuyimba wakafeero naye namala nno emyezi 2 nga nze Kizito tampa musaala anti nze omukono gwange teguweera tokimanyi nijye buli eno omukono gwange gubeera bwe guti guno kukyusa bukyusa bweti nga bampa ssente byebintu ebisinze ndowooza aba okunziza emabega ndowooza bye byasinga bannanga ate abaali ab'emikwano ate nabo batandika kumpalana lwa busente bakiraba bubi naye nga bwenti bwe entambula gye natambulamu. Njagala ono Kizito ansomoozezaamu wano n'akayimba Crespo mbadde njagala akatukubiremu nako tukajjukiremu tulabe nga tuli mu kwejjukanya n'olugendo lwaffe luno mu nnyimba z'akadongokamu zino. Taukana buli lwenzija wano kasooka twawukana tekukozesa bubi nambeemu butabaako buli lwenzija wano kasooka twawukana onnyanisa bulungi era mulisiima nini okumanya wabula kyendiko kikya nini okumanya amasalo galeeta n'endya n'ensulo tunyumya kino tunyumya kiri nga twebuuza ekindowoozesa nti byonna ndi ku layini wabula ekimmalamu z'amaanyi n'entwagga kasita nsinya ku kyokuddenga n'ofuuka ozimba buyindi n'emboozi ekaawa owoza siina biseera ndikuddamu olwala kuva mu mbeera n'olusondeka naawo oba nno kusookanga kulya kyekikutabula ddera ebiccepera ebyofumba siirinze tuukire ku nsonga buli gye ntawusa kusaba obe waakisa okkirize gye ŋŋamba mukwano tuddiika abaana baffe eka bafenya bakubye tebasome entonza zibettiza nasooka ketto obanga wawayira dda naye nga bwe nkizudde nti teryafuganya funye amaanyi era n'enguma omwoyo tuddeyo ofumbe awaka wafuukanye walinga ekibira ebisobyo byennasobya mukwano binsonyiwe mawaggali gampwedde siri kujeza nate komawo ofumbe bulijjo weewuuba wano naye nga sikunyega naye olwaleero kambuddemu kyombeeba njagala omatire nze nakumala nakoowa ne bw'okubendeka mwoyo sikyaddamu ddya kozinga ekizibu ky'okukuyamba mbya nsimbi ne kazooyagala nze nzikuweewa ezinde oba kuweerera abaana ekyo nja kikola ndaba n'engoye ze bambala ziva wange weewa balemera songa tetobasobola okubampa kisinga okuba ewuwo n'obajuza siringa jereka nkulaga nti ova mu kkala muli kinnumu kuba obulungi ate abaana bange bali bubi tekinyumira bali ebikalu bitake nga nze ndi ku mudido ndya bulungi n'embeera nyi bulungi ennyama ndya ku bbango n'akafumito wandiisa nga ntula na doodo byenneerimira kati abaana bange ani abibalimira nga twebikka bikubiro kati kikyebeebikka kankwanjala emize gye manyire bwe nakoowa jjukira omukyala yali anobye ku luyimba luli olw'obugumba ng'omwami asusse omulangira kakati omwami akubendeka mwoyo amunonye gye yanobera amugamba mbukomawo ofumbe byeyo kadongokamu ataggwa kuwooma kubanga ekintu kireka mu kkubo ate ne tudda ne tukikimako owulidde otya omudigido ogwo bwe gutambudde n'abantu bano ababiri kale nno ekintu bakiruddemu ekintu bakisandabula ekintu bakyagala kubanga era bakitegeera kakati nkulu David Kizito lugendo lw'akadongokamu luno era twaliko ffenna okumala ebbanga ddene wansi kutugabana ate nga tukwatagana bulungi nnyo
mu katemba ne mu nnyimba zaffe nga bwe zaali nga zitambula. Era nze Kizito ye yanjigiriza engeri gye basunamu gita. Tegwali mukwano guno gwa kungulu, gwali mukwano gwa Namaddala y'ensonga lwaki olaba nti nakati tuwangadde emyaka egisukka mu 3 ng'era tukyali wamu era tujja emboozi n'egwa amakerenda nga bweno bw'ogirabye ey'olugendo lwaffe mu gyenvudde waffe mpolampola nga tuwayaamu. Biki kusomozebwa kikuulabye nnyo mu ndongo muno naddala mu kadongo kamu kubanga tutambudde nnyo mu bibiina bingi naye kusomozebwa ki ennyo kuolabye kojjukira eriyo obulumi n'obugubi bw'ojjukira mu kadongo kamu ate bw'onooba okimaliriza kiki kyassanyu ki ky'olabyemu ky'ojjukira kyewali olabyemu nga kyakusanyusa nnyo ebintu ebyo bibiri. Ebintu ebisomooza mu kanoo kamu wabifunako naddala eddeeri nga tukyali mu Culture Company. Wazijukira lwenzijukire twasinga okubonaabona twali tugenze Kasese oba nduuza we twali ab'okukola ne tutakolawo motoka tupangisa mpangisa sente ez'okupangisa emmotoka tuzikola ate tulina okugenda mu kifo ekirala twetikka engoma ssebo ku mutwe ku mutwe ne tutambula emayiro neziwera paka lwe twatuuka tugenda okukola ekyomukisa ne kitusanga ebiseera biri abantu baali balaba nnyo kadongo kamu kubanga ffe obumu obwo twabanga na butono ngoma giteemu microphone naye nga musanga abantu bo babalinze dda muwaganya bwaganye banoleke tuyitewo tuyisewo obumba tukutwale era bibakuba biseera nga bino ebyebyuma ebingi asimanyi we kyandibadde kale nno okusomooza kwalimu n'oluusi mu bantu bannaffe waayo oluusi enfuna oluusi nga waliwo lwegaana n'otuuka ku kisenge era nze kyovola emirundi egimu abantu banduza ensonga lwaki tebamanyi nti ndi muyimbi bamanyi nti ndi muzannyi nabibuukangamu nnyo nengenda nenkwata ennyondo aye boba oli eyo omuzimu ne gutikka nga ne banno bakutumiramu nejangu ekintu kifa naawe ennyonta nekuluma okuyimba kulina ennyonta ogenda n'obeerawo olaba ffe nakati ennaku zino oli ajja n'agana waaki nembutampa esente zemumpe foni ngembeko ngende abaasasula yennyini ate n'asasula bamuwe microphone ayi kale no bingi ebibaddemu bwe bityo naye nga kyenfunyeemu mu kadongo kamu ennyo funyeemu emikwano nze nina emikwano kasule kuba nebubaddi n'ekiba kinga ntambula jjukira lumu nali waliwo gye nali nveeyo sayidi z'eggomba alina munnaye gwenninda tutambudde naye motoka nemufaako nankubira nti munnaye sikyasobodde nga sirinaamu sente nga kati nzireyo gyenva nkole ki naye nali ndi awo nkyali ku kkubo motoka esiba koloneri waffe olagawa oze ndaga mu kibuga ate okola kyawa ndabanga atambudde adde eri konza mbaddeko gweninda naye niiza okumuleka titakuyise bubi olina emmotoka entambula konze sirina jja tugende banenga tukire Kampala bweru alinnya ze n'ebintu mbirya nnyo mu kibuga omwo manya mu kibuga ne mu katale biraga ogenze kugula kilo ya nnyama ogenda okulaba atemye ebbiri naga nti ate kiki kanti nagambye kilo emu eyo ya koloneli otegedde aye tufunyeemu nze simanyi nti nyinza okutambula wano nenkaluubirirwa toyinza kuyisa bantu 10 nga temulimu akumanyi kubanga omanya nti wootambuliramu olina byolina okweresa era ogamba kino bwe nkikola ku mbeera gye bantwalamu kankireke kale lwebityo bikusomoza mu mibiri n'ebyokola ki n'ebyetufunyeemu ebimigaso mwegiri era nga tuwumbawumba omukyala Nakamya naawe biki byosanzeemu okusomooza ate era biki bikusanyudde mpozi n'ebikalubiridde somoozebwa nfunye kw'amaanyi nnyo sigaggawadde omulimu gwange guno gwanzija mu ssomero ekyokubiri njagalwa abantu
kubanga lunaku lumu mu mwaka oguwedde natambulako nengende South Africa nze nali simanyi nti eri abantegeera banjagala nnyo ne bagamba oyo manga davannange oyo omukazi yeyimba bwa paatu tusanyusa okulaba naye ate nagenda mu biseera ebyali ebizibu ng'empewo nnyingi nenkomawo naye ate kati ate wano e Uganda ewaffe wano nina ebintu ebinyigiriza ate byesisobola kugenda nga mbyogera nti okuswala obuswavu bwe bwatugana okugaggawala ekintu kikuluma okufa mugati bwe nagendayo nemugamba nti siina kawunga banga nti tekaliiwo olyoka onoonyereza ebigere byebikuŋŋaanya oveewaawo nga tebakakuwadde ebintu ebyo bingi binyigiriza kale ne bwaba DJ ekikoofiira muntu waffe nnyo naye ate waliwo era kyolaba nga tosaanidde kukimugamba covid kino tumi covid-19 ampisizza bubi sigowe kafe natusomooza era covid engeri gyampisizaamu oba n'abalala bwe bayisiza naye kino ekibuuzo kyekisembayo tukyanukule ffenna nti kadongo kamu mumulaba mutya mu myaka egiddako nga ffe tuvuddewo mumusuubira kuba atya mwangu yakiddamu tuve wano kadongo kamu abantu abatagoberere ku ntambula gye tutambuddemu ffe be basanzeewo bajja kubanga kuligase tuviiriddeko ddala mukulu kadongo kamu ayinza akugibujja mu maaso bayinza si lwaki nti si lwakuba nti bamwagala naye kugamba abayimbi tebakyagala kuyiiya ndonge byayiiya buyiiya luyimba muli mukola ki mugoberera omulamwa nga gwakadongo kamu guli ku ndonge eyo kakati obunyuvu obwo nze ndaabugenda busebengerera ekinyusi ekyo mulimu ekirungo ekyo ekyendonge eno kijja kutuusa kwegaba naddawo babe kadongo bagaye bugambe kyobola n'ennyimba ezidda ziremeddewo oli waawulira kadongo naga nga lunnoze bizimu enoga naye bano okuyiya obuyiya ne bakwerekera bijjako ate weekanga bavuga ne mu nnyimba z'abannaabo yensonga lwakikoppa kungi nnyo kati bwetto bwe tubadde nakulwaliro nnyimba mbadde n'abagenyi bange bano David Kizito ne Prosi Nakanya nange agange nze Celeste Kasule nange musaazi yatukwatidde kamera eyo tusinkane ku mulundi ogujja nga tubwayamu nate ng'era bwe mumanyi enkola yaffe mbeere bulungi era mweraba.